Oluvannyuma lw'akatambi ka Pretty Nicole Kobuseegu okufuluma ono kamuleetedde mikisa gyokka anti mwana muwala ono essaawa yonna yandiba Alinye Enyonyi okugenda e Germany oluvannyuma lw'omuntu abadde amuweerera okugamba ondi wala nnyo kankukwate inkuleete obeere nange inkusomese obeereko e Bulaaya ofune ku mikisa empewo y'emikisa n'ebirungi byonna ojja bifuna ng'ozze eno Germany. Abasinga banenyeza omukyalo ono ne bamugamba weesibye ku mwana omwonoonefu eyayonooneka edda atayagala kusoma eyakula edda mu birowoozo omwesibyeko abantu beewammwe obulamu bwabwe wabutereeza dda wamala dda okulabirira abantu abali mu famire yammwe bonna bali bulungi anti Abanayuganda tobamanyi Abanayuganda balaba edduka Abanayuganda bawe ekitiibwa Abanayuganda bate buli kimu bakirowoolezaawo era bamubuuziza oyagala popularity oyagala abantu kukumanya yensonga lwaki obeera ku social media n'otuwugganira owoza Pretty Nicole gw'omuzaala omuyita otya bino nno we byagudde ku Pretty Nicole n'abateerayo akatambi n'abagamba ebyo byonna bye mwogera mwagala kunjawula na mami iffe Katonda ye yatugatta tetugenda kwawukana ate era tugenda kubeera ffenna mu bwangu ddala. Omukyalo ono alabirira Pretty Nicole asangibwa e Germany agenda kubanga mu kaseera katono nnyo Alinye Enyonyi okujja Uganda okujja okufuna oba okunona mwana muwala Pretty Nicole. Ye bino byonna byatandika bitya? Bino byatandika oluvannyuma lwa Pretty Nicole okudduka ku ssomero abasinga akatambi ako mwakalaba Pretty Nicole ng'avuddeyo ku ssomero n'ayogera ebigambo bingi nnyo n'omukyala amuweerera n'ayogera ebigambo bingi nnyo ebyalwawaza ensi yonna amatu ne bijjayo maama wa Pretty Nicole wabula ate tebyakoma ku ekyo ne bituuka ne ku mpewo eza radio eza TV tetwakoma okwo ne batuyiwamu akatambi k'obuseegu. Tugenda kubanga twogera ku mboozi ya Pretty Nicole igwe ng'omuzadde nkubuuza oba ng'omuntu alaba obutambi buno gw'olowooza ebintu Pretty Nicole byakola akyasobola okutereera nadda mu mbeera oba oyo yafa byonna ngenda birekera gwe yenze Shila Adita atanaba kubanga ofollowinga page eno yaffe eya YouTube osuwa ebintu bingi nnyo lwa nsonga tuteekayo obutambi nga buno eno tubufunemu ekyokuyiga tumanye ebintu ebyo byonna bye tubadde tetumanyi so subscribinga okwate ku kade notification bell egenda kuyamba nti buli video gye tuteekayo ekutuukako bulungi nnyo ate era neetaaga endowooza yo as usual nti commentinga wansi tumanye kikyolowooza tuwabule oba ebintu tubirabye bubi gwotutereeze naffe mu nsobi zaffe tuyigiramu nga mmwe mutugambye katugendeko mu katambi ka Pretty Nicole akagambibwa okuba nti omwana ono agenda kubanga agende Germany ate era tukomewo. Hello my mommy Rosette what's your cherry mommy na dance baby ninga makankwatiro konika video what's your cherry mommy hope you're doing fine but now I can't wait to see you in August kulinze mu August kubache manyira tudayo fenna kati byebongera bebamanyi ebyo byabwe nebanteekako tubina twabwe zino yenzetto nebanteekako kifeesi kyabwe ama mami ebyo byebongera nga balowooza basobola twawula byabwe bibaddire era nze nkulinze balumu emitwe babalumu ffe tuli fembi sikwesibaako ate tonneesibaako wabula tuli kimu. Point you just my love and I feel like I'm very missing you more than anything which I've ever seen. Mommy, I love you so very much. I can't wait to pick you at the airport. I can't wait when we go to Germany. But mommy, I miss you very much and I will be so very glad when you come. Ela ababadde boogera nti simanyanga biki omwana mwononefu ebyo byabwe tetujja kwawukana tuli kimu majangwa nannakirijja ebyo bigambo byabwe ebyo tebibadde bigambo byange ekyo ekigambo nkyogera nnyo nga mbateereddewo obutambi obakakasa nti ebigambo ebyo byogeddwa tebivudde mu nze kubanga nange byenjogedde muba musobola okubimanya nti ono Adita ayogedde kino oba kino takyogedde yoyo no Pretty Nicole yavuddeyo n'abaako byayogera era byategeeza ensi n'abagamba mmwe kyemuliko temukitegeera obutambi bwe mufulumya nti nze nalimu mu butambi bw'obuseegu obwo obutambi si bwange mwakwata feesi
yange ne mu deprecatinga ne muteekako ku face y'omuntu omulala ne mukwata akabina kange ne mukateeka kabina k'omuntu omulala nze obwo obutambi sibubeerangamu. Pretty Nicole yeeganye obutambi wabula ng'ate abantu abalaba ku butambi obwo bonna bakakasa nti ono ye Pretty Nicole era nga obutambi obwo nkugamba bwasubbalaza abasajja bonna. Buli musajja gwomanyi yasubbala olw'obutambi bwa Pretty Nicole era nga n'abazadde bangi bava ne boogera ku nsonga zino naddala abaami ne bagamba bannange omwana gwe bagamba wa myaka 14 nga museegu mwononefu okutuuka kulinessa maama bwe talimba olowooza teyeerabira omwaka gwe yazaaliramu omwana ono. Bannange awo nno tujja baleetyawo n'akatambi ak'omwami eyeyita taata wa Pretty Nicole ng'ayina byayogera wabula ng'ate katubatwaleko katono nnyo emboozi eno gye yasookera tubatwaleko katono nnyo emboozi eno gye yasookera eri gwe eyamiisinga ate era tubeere nga tukomawo. Gwe abasajja bazibu bw'abanga Pretty Nicole gwe ndabye mu kavidi yako nedda bambi tubivuddemu ebya ate Pretty Nicole tuddamu okutumanyira ng'otusindikirako ebinyombo oli wa myaka 13 kana goli kakaba kibeerawo kitumanyira najjusa n'olunaku Pretty Nicole lwe twakuwolereza era nagamba kaye ne mugakaye kino ekiwala kimalaaya ovudde ku ssomero abasomesa abo bakusabiriza gwabasabira ali kikuba kireeta wano wakisekka kushamba complex ng'akikola ki nga kitunda gundi nga kize kitunda amagi ne muwogo breakfast akikola breakfast cyane ekyo kiwala ki Nicole kyemugamba kye Pretty Nicole kati mama wache era soda tubiraba wana era gose ngojja wano nofuna time nojja wale kati ekyakidusa wano ku shamba complex wakisekka wakisekka ku shamba complex kyakitusa okimanyi kati waliwo abasajja omanye eno faso eno fe waggulu eri mbatoolo mundiboota waliwo gaye yakyebakako mu dduuka kati mukomalo kyebako mu dduuka ne bakikuba olube abatoolo bawo waggulu awo kushamba complex eri waggulu nekidduka nekitadda naye ngeredde bali bakikuba eno wansi mu sitwa nga gye bakikubira okitegeera ne kati era ebyabadde bisooka okikoda n'ompejja kubanga era kyagenda okuddwako no abalenzi nga munana bakiyiseemu kawala n'omuwala yali akakoze bamukozesa eno waggulu bali bakayita kawini katini kawini gonna mbasobola okola enamba yaako kati tolina bifaananyi bye jate ebifaananyi era bwenina obufaananyi butini buli akamu nga kakikyali kiri kyokka nga kirina wini nga kiri eno waggulu kukyama gye beekubisewo ebifaananyi waggulu kati oyinza okumpeezako obufaananyi n'oba ne wini enamba yange eno nesobola okukola wini gwe nasobola okuwa enamba ye gwe n'omukubira kati giteeze ku WhatsApp peeza message enamba eri ku WhatsApp yeno enamba yange eri ku WhatsApp namba yange kati gwe mpeeza yeno eyo eri ku WhatsApp nange nenange eri ku WhatsApp mbukuwolezo kale nga balina wini babiri nakatawala kole namba eyo kubanga ye wini atunda chai wano ku shamba complex n'amagi naye olaba batijja kati kyondo ne mwana yayoneka kubadde oyo kuboneka mudusa kuno nga bamwisemu nga 8 ku kizimbe yali mwaka kibeera akolera awo guno ogumwaka oguweddeyo kubanga yadduka bamwetaawo nga covid anaatera covid aweddeyo abaana batandika okweyiiza nga covid aweddeyo nakolawo nali simanyi yali abeera kubanga yali mwana mupya naye nga wobimanyi naye ngaatugaba nga tuwa china mawogo breakfast weyali akolera kati we baamala aba yalina emyaka tosobola kubuuza muntu myaka naye ngera kyakisabikanga ekyo omanye abantu basobola okukola ne pretty face n'omuyita nti mwana muto kitegeera
ndowooza mutegedde bulungi emboozi yonna gye yasookera kuva Nicole kudduka ku ssomero wuuya abadde mawulire TV zonna zimukubyemu radio zonna zimukubyemu nze I don't even know why this girl keeps on trending seriously kuba talina nnyo kyamanyi kyakola ku internet wabula okukolako ebintu bye oba lwakuba nti akola ebintu ng'ate mwana muto abantu ne bagetinga surprised ne batandika okutambuza nga bagala kulaga abantu balala nti no abaana bamulwe bati we bali nze simanyi na kumanya wabula ng'ate ebivuddeyo byonna mubiwulidde ebintu by'okudduka ku ssomero wuuyo mu butambi bwa Kiseegu wuuyo kutambula bwerere wuuyo kwetunda byonna mubiwulidde bulungi wabula ngate Akatambi ako kembadde mbateereddewo kamwami agamba nti nno ye amanyi Pretty Nicole okuva nga akyali mwana muto ebintu by'okwetunda wuno sisemanya kutunda kyayi kutunda bitundu byakyama kukola bino okukola biri n'obwo obutambi mubuulidde bulungi tebubadde bwange wabula ngate wano tugenda kusembyayo akatambi k'omwami eyeeyita taata wa Pretty Nicole omusajja ono yavuddeyo yavaayo n'agamba abantu nze saagala kuddamu kumbuuza nakuŋŋamba bintu bikwatagana ku Pretty Nicole era mwena abajja nga munsaba akatambi ka Kobuseegu ebintu ebyo mu bikomye ife tuli bazadde wabula ate nina kye nennyamiddemu mu katambi k'oyo omwami okusooka bwe yazze mu media yatulaze nti nno amanyi Pretty Nicole era amanyi mama wa Pretty Nicole era n'atulaga nti nno Pretty Nicole yamuzaala wabula akatambi gye kafundikidde ng'olaba ebigambo tebikwatagana alinga yagezezzaako just okugendera ku vibe y'abantu nti abantu boogedde ku Pretty Nicole naye n'avaayo n'ayogera nze taata w'omwana nze bino omwana yannema omwana akomawo kiro omwana asula bwe omwana akola bino omwana akola bibiri akatambi ke nga kabuzaabuza naye tugenda kalabiraawo lwansonga Abannayuganda bwe tutyo bwe tuli wabula ng'ate mu butambi buno bwonna bwe ntaddeyo njagala endowooza yo gwe ng'omuntu naddala gwe ng'omuzadde endowooza yo ku bano abaana abato abakula nga bakyali baana bato olowooza omusango guyina kubeera gwani gwa famire ya mwana maama wa mwana taata wa mwana oba community yeyina okubeera n'omusango byonna ngenda kubanga imbirinda waneeno kweno kyano katugendeko mu katambi k'omwami ono ate era tukomewo tufundikire video mbeegayiridde nnyo temuddamu kusaba katambi ka Nicole tuli bazadde temuddamu ekyo kyanankizaala nze nazaala omwana nga asooka nakalyango mu 23 nembeera naye paka 25 mama nakalyango n'afuna programu ezaddako n'amutwala e Kampala 2012 nakalyango najja nembeerako naye nakalyango yajja mulala nasula ewange ennaku 2 naye yaddanga 10 kati kinkubirako 10 dadi banzigulirewo lumu ne bukya ne mugana nakalyango bw'ogendanga ebweru sulayo nakalyango enkera yakwata bbaga ye n'aweta nagenda okuyira nga ali wa maama yasulayo ebiri maama n'amugamba nti nakalyango ddaye wa taatawo nakalyango yaddayo buzi wa mami we tebwayise eyo bwebityo eyo kakati nadde ndi awo nga ndaba ekisimu nga nkimanyi nakisaako erinnya ndimanyi nga kyamaama nakalyango niwaawo nenkwata ndi muntu mulamu nnyo kati njagala nnyo eddembe ne mugamba wange nnyabo tijabaleko taata nakalyango nti nyaye naawe gyebale muliwa tujja tuli e Kampala ne muwalawo waali wano nemwana muli bulungi nti twandibadde bulungi naye omwana wansobedde nakalyango ansobedde nemubuuza nti gyeki maama wa nakalyango nagaa nti abasajja bazina nakalyango abasajja bazina nakalyango mbadde nsaba oyogereko naye omwana wo omutima ne gwokubatu bannange nno mmwe abakazi mutwepakirako neffe bazadde abatuufu era nsaasira taata wa Nicole waali temujja mulabako mu bintu ebyo kubanga alumwa nensoka neneebuuza ebibuuzo awo nga mutwalo nakalyango afaanana atya nakalyango yenkana atya nakalyango abaana mbana ebintu bya Nicole mubireke ffe abazadde abasajja tuba n'ennaku entuufu mweraba akatambi ako kawuliriza bulungi nnyo
wabula ate ekyokusalawo kigenda kuba eriggwe alabye obutambi buneeno nga wembukuteeredde obulungi nnyo abazadde mutwale responsibilities eri abaana bammwe okubabuulirira okubasomesa okubatangaza ku biki ebigenda maaso naddala omwana ng'atandise okuyingira emyaka gya adolescensi. Emyaka gya adolescensi gye giriwa omwana akuza amabeere agenze mu nsonga z'ekikyala atandise okukula akabina akanene omwana atandise okuvaamu olusu atandise okumera ebyoya pubic eya atandise ebintu by'okwefuulafuula ng'omuntu omukulu akina makeup alaba watateekako makeup tabeera mulungi atandise okusikirizibwa okugenda ebweru yewase ebweru eno ebulaaya okugendako ku mbeera y'ebweru okugendako mu bidongo okugenda okuteekako makeup okwambala obugoye obumpi asikiriza abasajja n'ebintu ebirala atandise omubiri gwe gutandise okukula sexually. Abaana abo mubatuuze biiti mulenzi oba mwana muwala bonna bayonooneka kyekimu tewali alondamu. Omulenzi asobola okukula n'abeera omubbi nga mutemu n'abeera ekintu ekirala n'omuwala naye kisoboka. Mutuuze abaana bammwe mubabuulirire mubagambe ensi eno mugiraba nga bw'ogiraba si bwetambula. Essaawa zino oli mu ngalo zange ne bwenkeera ku makya n'enkuta obeereko weka ogenda kulaba ensi eno nga bwenyiga. Omwana omuwala mugambe ebintu by'oyagala okufuna essaawa zino ojja kubifuna. Toyina kupapa ojja kubifuna. Nze ebintu bitatange yabiŋŋamba nnyo ng'atandise okukula naŋŋamba by'oyagala byolookalooka okugendako essaawa zino ojja bituukako ne woonooba otya kuba eyo stage egenda kujja. Sigala mu ssomero osome. Bw'omaliriza okusoma ngenda kuleka ogende yonna gy'oyagala. By'obadde oyagala okulaba luli nga tonnaba kumaliriza kusoma era ogenda kubiraba ng'omaliriza okusoma gw'ojja okusalawo. Abaana bammwe mubabuulire nti abasajja bakozesa abaana abawala ne babazaalamu ne babakanyuga eyo. Abaana mubabuulire ku ndwadde eziri ebweru eno gye bajja. Mubabuulire mu kuggyamu embuto n'okufa okuyitiridde mu baana ab'obuwala n'ab'obulenzi. Mubabuulire ku mize emibi. Abaana mubateeke ku musingi ogwa waggulu ennyo. Omwana w'omukuzanga atya naddala okutya Katonda. Biki bino tolina bikola bino tobitya ate omukuze ng'atya n'omuzadde ajja kwebuulirira yekka. Nze taata wange yambuuliriranga nga ndi muto naye kati mulimu ebintu byenti okukola. Obadde okimanyi nti nze ntya n'okwambala mini sijja mbalangako bukyanga mbeera wano. Obadde okimanyi nti nno nkitya. Nze n'okutandika okutambula nga nsibye enviiri zitadde ku kakaya mbikoze ndi mukulu mu myaka 20 n'entandika okubikola nga ndaba omutwe gwange si mulungi kutunulako nga buli kimu kinswaza lwa nsonga nakula luli nga taata wange abinkungira bino tobikola bino tobikola bino tobikola. N'abaana abammwe musobola obbatwala musobola obbayisa bwe mutyo kijja bayambako. Yenze Sheila Adita akamanye kikyolowooza. Subscribinga gwatanaba subscribinga kwata ku notification bell atera commentinga nsangayo ku mikutu gyange gyonna emirala nkosa Sheila Adita page okutali page abasinze imbagala nnyo. See you in my next video.